Olina ensonga ze weebuuza. Abantu be mugenda okulaga. So what? Nalongo. Abantu buli we bakola ssente. Muli munda kibawa obumativu n'essanyu nga balezeeko ku balala. No. Omuntu tasobola wulira nti kyali kya kabi nga talina gwe yali akirazeeko nti my friend luno oluzzi mululaba lwa kabi. Ayagala n'abanga abantu abawera balukoze eki balutuuseeko nga bwe basinako okukakasa nti kye. Kati oli kimukaluubiriza okugamba nti oluzzi lwe lwa kabi. Owulira nga tewali agendayo ddusinako agenda kwebuuza ki ekirulaga nti lwa kabi. No one comes here to get water. Kati omuntu ng'alina ssente nga talazeeko bantu muyitafuna bumativu mu bulimu bumumalirayo kakasa. When people know that ayagala abantu balabe, ayagala abakakase, abaali batakisuubira kati bonna agenda balagirako awo. Kakati kyenjagala omanye nti gy'okoma okubalaga n'obulabe gye bukoma okola ki? Okweyongera ku sayidi yange. Yensonga lwaki nina eri oluzzi luno olwekuumye nga terwereetaleetako bantu lugenda kuwangaala ate nga lulungi. Naye singa lusalawo okweraga abantu lugenda kujjuza. Mbuuza ki ekinaava mu kujjuza? Wajja kulabikayo omugagga omu agambe nti olwo oluzzi nduguze. Asooka asirewo sseŋŋenge. Ajja kulaba tekimumalidde ayiwewo maramu. Bw'anaaba wa kisanyo alufuule lwa mudumu. Kwegamba gy'okoma okwexposinga obulungi bw'oli n'obulabe eri ggwe wennyini eri abantu bwe bayinza okutuusaako. Kubanga si buli omuntu agenda kusanyukira obulungi bw'okola ki bw'oli. So mu butakusanyukira bagenda kukukola ebintu bingi. So mbakakasa nti it is uncalled for okweraga. Kola omukolo ne bwe guba gwakamumbye gukole nga kikusanyusa. Not to impress others. So si kubeeragirako. No. Kikole nga kikola ki? Nga kikusanyusa ogambe nti nze ku mukolo gwange njagala kujjira mu nnyonyi. Not because oyagala nakiri gyakulabe. No. Just because owulira nti ojja kuba musanyufu. Nga weeraba n'omwami wo muva mu nnyonyi mutuuse ku reception. Essanyu eryo ly'onoofuna kijja kuba kyanjawulo. Ensonga yo ng'ekitonyonyonte ensonga y'abalonde bano ababiri nga tutunuulira obufumbo nga tuli ku buttaanya wano na wali. Abantu bano ababiri nga bakoze emikolo gino baani abagenda okufunamu obufumbo buno nga tubukoze ffe ng'abalonde naddala buno obuli spiritual tufuniramu wa Nalongo? Nga tetunnatunuulira we tufuniramu njagala tutunuulire kiri kye twasoose okugamba nti bw'omala okuwasa omukyala ono mu mpewo empewo zo enkyala zeegatta n'omukyalo. Empewo z'omukyala ensajja ne zeegatta n'omwami. Kati n'oba ng'ogenda okukola gwe abadde akola ng'olina amayembe 3 kati weegattiddwako aga mukyala wo ge tutamanyi muki muwendo meaning nti emirimu gigenda kutereera. Okitegeera? Abalala Nalongo bawasizza ate ne bongera okubonaabona. Ne bawasa mu mpewo? Ya. Nga bawasizza mu mpewo? Embeera ne mpazinga emikolo tegyatambula bulungi. Waliwo emikolo butatambula bulungi. Ekizibu kye tulina Nalongo nti essaawa eno we twogerera okumanya kungi mu bantu. Wajje bakujja kibuuzo kikyali kinene nnyo. Naye nga abantu babiroota kituufu. Naye ani agaba ebirooto? Ekyo nakyo kibuuzo kikulu. Ani agaba ebirooto? Kubanga tujja kwesanga nga jjajjaawo akuwa ekirooto ne nakyeyitiza akuwa ekiki ekirooto ate n'omulabe wo asobola okuwa ekirooto Nalongo. Nalongo guno omulembe ffe tutambulira ku bubaka kyebutugamba kye tukola. Fine. Teri agenda bawakanya osooka ne weebuuzaamu ebbanga lye mmaze nga ntambulira ku bubaka ganyiddwamu ki? No, tubuuza bubuuza
nganyiddwamu ki nfunye buzibu bwenkana ki Kale. you weigh Kyebagamba- twagala tutunulira empewo zino how do you evaluate empewo zino z'otambula nazo zikubuulira ebya ddala zikubuzaabuza oba zoogera mazima otufuna obudde n'otula ne weebuuza naye ddala ddala ku 10 oba kale ku ku 10 bye naakakola nga babindagidde biriwo ebiyiseemu bye ŋŋamba nti kino bwe nakikola nalabawo enjawulo bwenti kale ku 10 wakiri wezaako ebimeka 5 naye bw'oba tosobola kuwezaako 5 ng'oli mu 3 oba 2 kyekiseera okkirize bakutegeerere nalungu banange nalungu take it back